Peter Michael Mabika abere ku video eno, Joyce Bagala njala abere ku video eno, Speaker Anita Amongi njala abere ku video eno, njala Thomas Taibwa abere ku video eno, Uganda Law Society njala mbere ku video eno, njagala Abedi Bwanika abere ku video eno yeito Mugalatia, njagala omusajja wa Kabaka yeito wa Kabaka Pokino atwale Sazali Masaka obere kuno, ba endan propagandalists ne ba bloggers mwenambe taka mbere ku video eno, wasanya karo Charles Peter Maigasalo nga mulengeja nkwetaka ku video eno. Nja kwetagako omukyala gwe bayita Catherine Kusasira manyisa zino batoli mu nnyonyi weteekateka girinya Catherine Kusasira kwetaka ku video nja kwetagako n'omukulu gwe bayita Salvador ono wa comedy mwetaka ku video nja kwetagako n'omwogezi wa parliament oba director of communication omukulu Chris Obole n'abala mujja tusangayo benjagala muntagingire mumpitire ku video eno. Alright, ndowooza katusooke tugende soke chigula ruji soke bebaza ndoza ka soke nebaze uba buli azamanya. Alright, okusokera ddala nsaba kubetondera kubanga omuntu omale banga tulaba atonge bakusubiza buba kusubira buli kana bakusubiza from Rocksat Rokuna Rocksat Rokutano Noresan notajja kiba kibi njolo soko kwetondera abalabi bange naboliza bakwetondera ensi yonna okwetondera ensi yonna nti nsaba okunsonyiwa nti munaku zonna ezibadde mbadde siriwo olw'ebizibu ebyangwako nafirwa muzeeyi wange abangi bwe mwategeera gwe twaziika ku kyalo Kiwambya Ttanda ku Mityana Road ku lunaku olwokuna olwa wiiki gye tukubye emabega. So njagala okusooka beetondera olw'okuba nti saasobola kubanga nzija okubaweereza. Bwe nvaawo kati ate njala sooka kwebaza abantu bano bonna bonna abamu ngenda bateeka mu groups munansonyiwa olw'ensonga y'obudde then abasigadde munansonyi okuba nti obudde tulina butono. Okusookera ddala njala okusooka okutwala mukisa gwange okubaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna mwenna nti mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo olw'ebbanja lye mwampola nga nviriddwako muzeeyi wange Davis Nsumba Katogo Muwanga Allah gwe yajjula ewiiki ewedde era n'aziikibwa ku lunaku olwokuna ku kyalo Kiwambya Ttanda. Mwebale nnyo mubalire ddala mwenna gye mwakulumuka okuva mwebale nnyo mubalire ddala. Njatona mukisa guno okubaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo Mukama wange obubaka nabufuna bali nnyo balire ddala. Nja kwebaza secretariat ng'ekulira general secretary Ssebo obubaka twabufuna mukulu Sulongo bali nnyo balire ddala. Nja kwebaza ba councillors mwenna baatiddiga olugendo mubali nnyo balire ddala. Njala kwebaza omwogezi w'ekibiina kya National Platform mukulu Waiso Mufumbiro wabali nnyo chairman Roseph Mityana. Njala kwebaza ba foot soldiers bonna okwetoola gye mwasobola okuva. Njala kubaza nnyo baganda bange ba Freedom Border mwenna mwebala okuba nti mwatindiga olugendo olwo. Njala kubaza balumbye Die Hard mwenna gomanyi nti oli Die Hard mu group yonna gy'oli ng'oli kika kya Die Hard I salute you mwebale kuba nti mwatindiga olugendo. Njala kubaza emikwano abooluganda bakona emikwano ba comrades mwenna. Njala kubaza abatuuze b'e Nakirebe Kaggaba n'ebitundu ebiriwo byonna okwetoola Mpigi. Njala kubaza abantu b'eku Mukaaga Kyengera Nabbingo mwenna. Njala kubaza abantu mu America UK Europe abo Middle East abali mu Africa Canada namwe mwenna basobola okuba nti mwatoola kye mwatoola okuba nti munziikirako. N'olw'ensonga eyo sijja kulandaga gajja okusaba eryato bali mutwalako. Nja tutwala obuvunaanyizibwa okwebaza mwenna nti mwebale nnyo mubalire ddala okumpola ebbanja kubanga si kyangu mu mbeera mwendi okuba nti mwasobola okunziikirako ate na muzeene mumwesa ekitiibwa. So mwebale nnyo mubalire ddala sina kinyiza basaba okujjako okubebaza nti mwebale nnyo mubalire ddala. Wonna muzeeyi wooli Mukama akuwummuza mirembe tulisinkana mu nsi ensuubize kubanga ffenna obudde yenjawulo ate tetulina kye tuyinza kuzzaako okuggyako Mukama Katonda yekka atuwa obulamu n'otuwa kye tusinga okwagala. Kale mwenna mwebale nnyo mubalire ddala Mukama abankuumire. Alright, katandike n'ekigula rugi then tusimbule video. Mu kigula rugi kya leero ndoza nabakolera postuli n'ekye bakolera right naku z'omwezi mukaaga ezakkonka ku mwezi ogwokusatu omwaka naku z'omwezi mukaaga ezakkonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024. Mu kigula rugi kya leero njala kibanyumire mwenna manyi kisesa ne mujja kigumira ntandise ntya kankitandike bwete. Mbulira gw'oyita naye era nkubuulira empisa ze bwe tugenda okujja ekigula rugi kya leero. Mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Munnange gwe mukwano gwange omukyala oba omwami ali eyo njala kubuuza olwaliro otegeere bulungi nnyo ensinga bw'etambula. Ensinga bw'etambula si bw'ogirowooza etambula vice versa oba etambulira ku bikokojjo. Njala kutegeeza gwe bw'olabanga mulirwanaawo awolereza nnyo mukyala wo kimanye nti balina ekyama ekikusike
gw'omwami bw'olabanga mulirwanaawo awuliriza nnyo mukazi wo nga mufunye obuzibu nga waliwo ensonga ebakayanya manya nti mulirwanaawo alina ekyama ne mukazi wo naawe omukyala bw'olabanga mukwano gw'omukyala w'omukazi awuliriza nnyo bbaawo lwakukolako akavuyo manya nti balina ekyama gwe ky'olina okumanya tuula wansi tuuza engalabiyo weetegereza ensonga ojja kuziggusa era ojja zitegeeza ekigwalo gikyaleero kino kikufaananyizaako kitya ekigwalo gikyaleero kino jalo kibategeeza nti bw'olabanga neighbor wo awuliriza nnyo mukyala wo nga mulinamu obuzibu manya nti balina ekyama naawe omukazi bw'olabanga mukwano gw'omukyala awuliriza nnyo bba mufuna obuzibu manya nti balina ekyama ekikusike ekyo nkiresaawo lwaki mbagamba ekigwalo gikino ebintu bingi badde ku social media okuva lwenafirwa nga bitambula naye gwe teweewuunya nti ekibiina kya national platform ekikyali ekito ekikyali embeerera kyajjamu enkwezenge naye nga omuntu akirwanyisa kigwe yeyo Seriti Bahabulwa rutabaisibwa mutawano wa kale kyensire mzizide nsanga bisibe n'ekibiina kye ekya National Buzz Movement mubatadde ensimbi gamba n'okuwamba n'okusobanura Uganda obatta ne bw'olaba ng'enkwezengeze baali basize mu kibiina kyaffe ate abasinga oziwolereza ba NRM nga bagenda ku radio bagenda ku TV bagenda buli wamu gw'ate omuntu gw'oyagala agwe ng'ekibiina oyagala kisaanewo kife kigwewo ate otuuka otya okumanya nti ekibiina kyazzemu obuzibu ate nga wandibadde okola nnyo kyamaanyi ekibiina ekyo kisaanewo naye ate okola nnyo kyamaanyi okulemezaayo enkwezenge yandibadde esaanyawo ekibiina kye mwagala kigumangu ani abo abalonga mulowooza tetutegeera so njala bategeeza nti mutegeere nnyo ebintu bino nti nuupu kibiina kito NRM esasudde ssente nnyingi kisaanewo naye omuntu yandikisaanyawo eyandikiyambye kisaanyaawo ng'akyabuluzaamu ate baba NRM bamudifendinga nnyo asigale mu kibiina ng'akolayo ki wandikola omuntu ekintu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza mukitegedde bulungi nnyo kyekigwalo gikyaleero kati nkifundikidde njagala tutandike vidiyo ey'olwalo naye nga situnatandika vidiyo yaleero kamala okuyisawo akalango kamu kokka tugisimbule omuntu yenna ayagala okutambula mu mwezi ogw'e11 omwaka guno waliyo conference eno mpya bagiyita the third annual gender based violence ejjatandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu December 2024 eno ejja kubanga eri ku musingi okutegeezebwa nti gender based violence and intersectionality ejja kubeera mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5 bw'oba oyagala ebisingawo ku bateesiteesi n'okumanya kyekigenda mu maaso ojja tuukirira omuteesiteesi omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo oyinza ojja okubako butereevu oba omusindikira obubaka ku WhatsApp essimu ye eri +1 647 9290 omutuukirire ojja mukubira ajja kuba akubuulira ebisingawo ku conference eyo then tulyoke tumanyi biki ebiddako kati ndowooza byonna bibadde bisibye bivuddewo kati njala tutandika vidiyo eno olwaleero mu kutandika vidiyo eno okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwena gye munaddaba comrades mwena baagala enkyukakyuka nti amannya gange nzerumbye mumanyi sirinda lutalo na comrade munnange yenna era gwaliyo ngomanyi nti lumbuye alina olutalo naawe mwayomba siyomba na muntu no nze nabagamba nti njogera information nenjiteekawo neŋŋenda bwetuukawo oba gwe wayomba nange ng'osuda nti nali njawulamu ekibiina oba nali nkola bikyamu obwo bwali obudde bwo kuba nabagamba nti nze nzija nenjogera ebigambo byobula nze ebigambo bivunaanyizibwako wabula sivunaanyizibwa ku kutegeerako okw'ebigambo bye banjogedde nangeri ki gy'obitwalamu kati gwe engeri gy'otegeramu ebigambo bye banjogedde n'engeri gy'obitwalamu obwo si buvunaanyizibwa bwange owulira nvunaanyizibwa ku byenjogedde naye entegera gyenjogedde ebigambo byenjogedde sivunaanyizibwa ku kutegeerako ngeri gy'otegeramu ebintu bino yensonga lwaki gamba nti sindawula tutana comrade yenna kumpasivinga oba engeri gye mwafunamu ebigambo nabagamba all along sirina buzibu era sirina lutalo
njala tugende maaso tulwane eggwanga Uganda by all means. So mbategeeza sirina lutalo na comrade yenna era nze ntambula social media platforms zonna nenziyitako munako sirina lutalo. Just ekizibu kyali kyabudde kyokka okutegeera bye nali mbagamba n'ekirala n'okubategeeza nti tebeera mu nabyabufuzi gwesiga nti mukwano go the moment you befriend a politician oba ogenda kugwa eddalu ekyo nali mbagamba. So sirina lutalo lonna na comrade munange oba nakolako na oba saakolako naawe oba gwe information wagipasivinga otya sirina lutalo naawe. Era setaaga kuneetondera setaaga ki njala tugende mu maaso kubanga ekintu tukimanyi nti Museveni ye mulabe waffe tetulina mulabe mulala ndoza mukitegedde bulungi nnyo. So ekyo kyekikulu kya byonna njagadde obbategeeza sirina lutalo na comrade munange yenna oba wanvuma oba wakola ki it's up to you kubanga ebyokuvuma wamanyi ebyobufuzi kasita wetaba mazina g'enkima ebyo bigenda okuvaayo. So kati gwali eyo ngolooza nti simanyi nakunyigira no nze sinyiga sirina buzibu bwa kunyiga kubanga mmanyi nwanirira ggwanga ebyo bibeeramu. So mwenna nze sirina buzibu nammwe yensonga lwaki njagadde ntandike video ey'olwaleero. Alright, abasinga obungi mwagala kuwuliriza video biki bye ngenda okwogera naye njala kubeera mulambulukufu buli omu oli ebyo bye ngenda okwogera olwaleero era obitegeere. Okusookera ddala njala tegeeza mwenna abazira nkima wonna we muli mugende mulambule ku jjajjammwe omutaka w'ekika ky'enkima olumbe lumubala embiriizi naye engeri gye lumubala mutetegerekeka. Mwenna mbategeeza abazira nkima mugende mulambule ku jjajjammwe olumbe lumubala embiriizi wonna ng'oddira nkima oba oli wa lujja oba oli wa mutu oba oli wa kasolya ng'oli mu kika kya nkima mugende mulambule ku jjajjammwe ng'obudde bukyali musale amagezi mu ngeri gye mugenda okukolamu ebintu ebyo. Alright, kati okusookera ddala mwe abasajja ba NRM ba propagandalist abali ku social media mbalamusizaawo kansubenti buli bulungi. Ebiseera bisinga amazima obuyimba bukeera naye amazima bwe gajja gasanya buli kimu. Mwogedde ebigambo bingi nnyo tubiwulidde naye ekizibu si kya bigambo wabula ekizibu kya kutegeera. Tabagambe ekigambo kimu nti ebyobufuzi Museveni bye yaleeta ebya blackmail propaganda divide and rule tebikyakola mu Uganda kubanze main interest yange yali yakuzuukusa badda Uganda mostly abavubuka okwenyigira byobufuzi bya Uganda n'okubyogera ekitaaliwo luli era nkimanyi nti ebitundu 80 ku buli 100 banna Uganda bazuukuse era mwe bali balire ddala. Kati ekikulu kya byonna buli munna Uganda asobola okweyogerera ensonga n'aziggusa. Twafuna omukulembeze atukulembera ng'ayagala amazima n'obwenkanya era ng'atambulira ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya. Kati ebbanga lyonna badde nzijanjogera information nga bafuna bubi bagitwala bubi naye bwe mala netuuka no problem kubanga beetuusewo. Kati gyalagamba ba NRM ebigambo mwadde mwogera ku president abateredde documents zonna ze mbadde mwagala mugende muddemu mukyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi. Muddemu kyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi mulekerawo okwogera ebigambo bitakwatagana. Ensonga lwaki nti Movement Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka egigenda mwenda nga tawaabirangako omuntu yenna defamation kubanga he's a politician amanyi kye kirina okubeerawo. Naye mmwe bwe tuboogerako ebigambo bituufu bibaluma nnyo. Kati mugende ku platform zonna tusharinza information ya president gy'ataddeyo eraga emmotoka eraga emisolo gye yasasula eraga ssente za parliamenti na buli kimu mugifune nga mbale mwino gifuna okuva ku propaganda mukumbadde mwogera. That is wrong. Ekisookera ddala nabagamba nti bw'oba olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu making sure nti olina proper information kyekisookera ddala. Ekyokubiri making sure nti gwe nawe oli clean. Bw'oba toli clean tulako wansi awo nawo onvuddewo. Okusookera ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba. Ngenda kukubira omulago okutakungula bannayuganda mwenna abali ku social media platform Facebook, Twitter, TikTok yonna buli muntu mutandike campaign egoba Anita Amongi ne Tayewa mu parliament ya Uganda. Mbasaba tutandike okukola campaign egoba Anita Amongi mu parliament ne kuba speaker era Amongi akwatibwe. Anita Amongi, the so-called speaker of Uganda, is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft.
Ngai machiga chiri chieftains of better intelligence wabula Anita Amongi is the chieftains of forgery, bribery, corruption and theft. Ye kabaka akyasinza obubbi. Bino byogera soon or later muyinza okulira nga Anita Amongi either akubiddwa kopa oba akwatiddwa. Nkiddamu soon or later muyinza okulira nti Anita Amongi yakubiddwa kopa oba yakwatiddwa. Chris Obole njala kutegeeza bwajja mu office eyo former speaker omukyala litwala Rebecca Kadaga yakugobye. One, nga academic qualifications zo tezibalance. Nga two, ngo ina records z'obubbi, so you are there to defend your obubbi. Nkiddamu omukyala Anita Amongi is the chieftains of corruption, forgery, theft. Byonna biri ku ye mubbi. Anita Amongi ne mukulu oyo Tayebwa bavunaanyizibwa ku kuwa enguzi, okutambuza enguzi, money laundering, okwetola parliament yonna ne mu business community. Omusajja Tayebwa waliwo sente ezimuvunaanyizibwako obumbi nga 10 nga yabukumpanya. Alina business empire eri worth 300 billion Ugandan shillings. Empire nga ye yagicreatinga. Anita Amongi recently bali bagenda mukwata bamusa atebeza okuba nti yalina almost 31 billion Ugandan shillings za kukusa. Naye nga Museveni yakimanya era bali bagenda mukwata ndoza ne banegotiatinga naye kinaddako mugenda kiwulya. Mu intelligence sources zigamba nti baagala kumanya source ya sente zino agenda zikozesa ki. So bwe nga mulidde kopa oba omukutte temwewuunya. Wego bayita Anita Amongi. Video ne bengenda okwogera mbivunaanyizibwako era njala public emanye bulungi nnyo. Ekisookera ddala ensi Uganda yaffe ffenna tekuli ayina monopoly ku Uganda. Buli munnauganda yenna avunaanyizibwa ku nsi Uganda. N'ensimbi ez'omusolo zonna ssente za muwa musolo za muntu teziriiko nnyinizo ssente za muwa musolo. Abakozi abali mu government ne Museveni nga kwali basaba si baffe, and I repeat this statement. We the Ugandans, we are responsible to monitor and to know how our taxpayers' money is used across all government structures. All those top officials in the government offices, including Museveni, he is a servant, Uganda. So he is answerable to our questions and to our answers. Nobody is above the law. Teriali waggulu amateeka. Ekisegwanga Uganda, ebintu bibiri. Uganda efugibwa abantu betuyina bebayita ba organized criminals. Ekigaba kita organized criminals. Abagizi b'emisango abeeteekateeka obulungi okuzza emisango ne bagibuzaawo, organized criminals. Mu Uganda mulimu ekintu kye bayita organized crime, emisango egiddizibwa nga miteeketeeke nga na mizibu gijja kutegeera nti baagizizza. Mu organized crime muno osobola okusangamu Museveni kennyini nga mwali, mulimu Archbishop, mulimu Reverandi, mulimu akulira amakomera, mulimu Inspector General of Police, mulimu akulira SFC, mulimu LC1, mulimu LC2, mulimu muntu yenna nga eyo kibaita organized crime. Kati ba organized criminals babeera affiliated ku buli sekita yonna mu gavumenti mu ggwanga. Nga ne bwogenda okuba omutwe, omuntu asobola okuwolereza omuntu gumanyi temubbi. So there are two different things. Organized crime and organized criminals. So mu Uganda tulina organized criminals. Abeyambisa kye tuyita organized crime, obubbi obuteeketeeke. Tuvudde kwanjula ka video katandise. Fenna twagala ensi etambulira ku mateeka. Amateeka kye kitambuza ensi n'okulaakulana. Ensi etali mu mateeka tesobola kulaakulana.
etya buli muntu bwabanga ziddwako omusango baziza omusango amateeka galina omulamula teri muntu ali waggulu w'amateeka ngera soka kubuuza ekibuuzo lwaki omubbi bwakubba okuba enduulu era lwaki omubbi bwakubba omugoba kubanga aba akubbyeko ekintu kyo ekikyo nga ggwe era oyagala mukwata either omukube oba muvunaane kati bw'owulira omuntu nga bamukwatidde mu bubbi ne wavaayo omuntu ng'amuwolereza kati bebe bali batuyita ba organized criminals bali buli sekita ng'asobola okuvaayo n'awolerezamu omubbi naye ng'akimanyi omubbi gw'awolereza yamenye etteeka yamenye omusango yakoze omusango beba organized criminals buli sekita babeeramu sigenda kubanga nzize emyaka 3 njogera abasajja bano bagamba so sigenda kudda mabega just okudda maaso njala kubaza ba comrade mwenna abajiya gombuto okulabisa abasajja bano naye nze ngenda kutandikira wennakoma ku nsonga zino nzongere obwongezi amukulu Merdad Lubega Sseggona ngenda kukusaba ekigambo eki akali amaggwa shut the fuck up sirika Merdad Lubega Sseggona shut the fuck up sirika don't mess with Ugandans sirika wonna wolekano bajja kusaliramu Lubega Sseggona the so-called lawyer sirika toddamu kwogera kigambo kyonna kubanga nja kwayo esingawo nebijja okunyiza otuke n'okunywa obutwa toddamu bw'obanga oli professional one mweno saga ya corruption egenda kuleetera okufiirwa professional yo how ogenda kuluzinga ba customers bagenda tebakyako trustinga mu mpoza y'amateeka njala soka kubuuza ekibuuzo kimu abantu abasinga obungi temwamanya lwaki president yajjayo omusango mu high court gwe yawaabira gwe by'okulonda he knew all along president abadde amanyi but he was keeping quiet Sseggona Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakubulira lwaki yajjayo omusango naye yamanya baali nabo yensonga lwaki ya withdrawing omusango tewamanya essaawa zino okimanyi nti parliament yeteeka amateeka naye parliament banga yeteeka amateeka nga mubakolera buvuyo nga naye mwotuula novaayo ensi neekugamba nti omusajja wo mukama wo kiyakoze kikyamu and you come out and defend him Mathias Mpuuga Nsamba you too you are committing a crime Uganda Law Society yakugambye nti ensimbi Mathias Mpuuga Nsamba ze yafuna zimenya amateeka tewali kawairo mbazifunira as simple as that just shut up Uganda Law Society esobola okujjako ne recordinga license yo eyokupracticinga amateeka kubanga ye design nga yesomesa amateeka kati gwe omuyizi w'amateeka eraga nti oli looya bwe weegatta mu kuwagira bamenyi b'amateeka kitegeeza nawe oli mumenyi w'amateeka ate ng'oli just shut up toddamu kwogera kigambo kyonna bw'oba toyagala nkwabye nkubuulira kino ekyo kigenda okugula kigenda kuwabya buli muntu yenna abadde beeta professional lawyers bagenda kubaabya with immediate effect Lubega Sseggona akali amaggwa nga bwoga nti oli looya gezaako ddemu oyasame ngenda kwabya ekyo nkikubuulidde tukooya abasajja bali mu masuuti abafirisuuti nga mutufera president yakugambye no ensimbi zimenya mateeka gwe novaayo nowakanya kubanga muwagira obubbi wammwe ekyo kikyamu sigenda bbalwako mu akabinja kammwe nkubuuza kigambo kimu lwaki omubbi bw'akubbako essimu y'oba ensawo okuba enduulu wandibadde ogimulekera kubanga ababbi bafuga naye lw'okuba enduulu kubanga atutte ekintu kyo nga tekiri mu mateeka Lubega Sseggona and your company advocates musirike etteeka bali balisoma nti gwe tojja tugaa nti eno Z no A is A that is it abasajja mwakwatanga sse ne musirika nezya ne bagamba nga bantu mawakana kati kansuke mbazze katono nakolanga video mbagamba nti Museveni ali ku pressure waliwo yatuuka okunoonyako Robert Kyagulanyi Ssentamu amubuulya ebizimbe byonna byayagala mu Kampala n'ensimbi bazimuwadi cash ave mu byobufuzi oba akalulu akamulekere waliwo yakawangulira n'akabba bano bagayi bagenda basenkana mugamba for us we shall control nabo wase ne bacontrollinga Victoria fema ne bagitwala ne batwala Victory okitegera ne batwala Victory tubanja abana ne basirika a lot of things abana bonna balina solira babakwatanga abasajja babawaayo ne tusirika tusirise kuba tulina obuzibu bwe najjanga ne nkola video zino
nga batemusobola zizikola ne munyiga omuli akola bwati nenga no problem nze byange byogera ne 5 nembirekawo oba nembitwala. So that is it. Kati mukulu bega segona na akabinjako musirike. Ekirala mwe basajja mu aba NRM kuno kulabula muvuze society mbintu by'ekiyaye nga mwagala giraga nti obubbi n'obukenuzi mu Uganda kikirizibwa era sibuzibu kubanga mwe mumanyi nti buli muntu yenna bwabba alina kubeera mu NRM Kyagulanyi kyatayagala. Kati mmwe kyovula nti mwazze ku TV muwolereza mwe basajja ba DP block n'abantu musirikeeko Mike Mabike sirika Lubeka mukaako sirika kuba bimwogera mbina ku buvunanzi omusirike. Si bagenda mu mpola si bagenda mu nnyo n'enjala baga musirike muleke kutwala ggwanga mu ntata. Mwagala kufuula nti obubbi mu Uganda kiriyoko omuntu okubba era kigenda kubeera okay, which is not okay. Awo tetugenda kulwawo. Kati kansookere kujjanjaba bano. Omukyala amukulu Salvador omuzanyi wa katemba owagira NRM mukyala wo wamusindika agende mu Canada n'abaana gwosigale Kampala ngwagira NRM ne mukola empapula enjingire ku Nassau Road muzikozese ng'obujulizi nti mukyala wo yali polling agent afuna asylum mu ggwanga erya Canada. Naye twagala kugamba ebintu byomunona mu Canada sindika family yammwe bisobola okukola mu Uganda as long as regime ekyuse nga amateeka n'ebiragiro bikola. Tetubagamba tetuli wano mu kuti tusiika binyeebwa no. Tetubagamba nti Uganda ine ensibi esobola okulabira bannansi n'okukola buli kimu naye abatufuga babbi tebasobola kuteeka kintu kyonna. Kati gwe omutwe gwo gw'okozesa osabe visa omukyalo musindike mu Canada ate otandika okukola forgery osindike empapula e Canada ng'ateza nopu gy'otayagala mukyalo ko bafunira asylum. That is wrong. Abantu be Canada mwenda we muli munonyeza omukyalo oyo mugende ku migration ma home office eya UN muteekeyo claim yammwe omukyalo oyo si wankyuka era teryamunoonya bawe wa NRM mumuze Kampala oyo ono mwanyinaffe Catherine Kusasira nadde mwesonyiye naye kasita yasindise ba blogger okummanyira n'engamba kanzije mmalo omuyisaamu eggaali. Ekisookera ddala ngira tegeeze eggwanga omukyala Catherine Kusasira si mulwadde wabula etteeke lyeyayiseemu lyetteeke Jose Chameleone wa Joseph Mayanja lyeyayitamu nti yafuluma ebweru w'eggwanga n'atuuka n'agamba nti mulwadde ng'ayagala ssente mu NRM. Kati noono lyetteeke lyeyayiseemu yafulumya eggwanga n'agamba nti mulwadde ng'amaze otuuka eri bamufunire ssente zigenda omubeezaawo eri ng'entandikwa eryadde etteeke. Yatukide mu ggwanga lya Canada olwalero essaawa zino kuba mu America ndoza bukyali bwa kumaca agenda kuva e Canada lwakusatu agende mu America alabe musajja we bwava mu America adde Canada then ku Lwokumanda adde mu Canada agende asabe asylum alyoka atule bulungi e Canada. Kati Catherine Kusasira nadde nakulese naye nze nadde nafunye information one onoonya ba blogger bonna abali e Canada obawe ssente batambuze ekiboozibozi kyo. Era blogger basinga omungi babasasudde batandika okutambuza ekiboozi kyo nti olina amasavu ku mulimba no wadduse buddusi kubanga ekisookera ddala nabagamba Museveni akukozesa nga tana kyakwetaaza wadduse buddusi. I can confirm this. Essaawa zino bw'oba toli ku nnyonyi ogenda lero okusatu mu America ku Mande okumuwe Canada oteke asylum claim yo naye olw'okuba nti wasindise ba blogger bo bamanyiira abantu b'enkyukakyuka kati tugenda kukulagirako bwerero lwa tugenda gifunayo. One wasasudde ba bloggers okuli abali e Bungereza abali Canada abali e Kampala batandika okufumba ekiboozi nti oli mulwadde bagenda kulongoosa amasavu wano omuntu yenna asobola ogenda mu ddwaliro bamuteeka ku kadula bamuwa n'ekitanda lyebaka naye nga toli mulwadde. Ekyo tuyita forgery era osobola okukikola bafulumya ebifaananyi nga toli mulwadde wagenze kusiikinga asylum gwayagala kudduka. Naye njala kutegeeza ekigambo kimu obutambi buno tugenda buta era tugenda buweereza e Canada. One omwezi nga gumwe babega waline Lieutenant Kano Kahanga Muhanga ku Air Force Entebbe ng'oyambadde full combat in ya Air Force bino byonna tugenda bita.
atochimanyi kasita migration zitegera nti oli government official mu ggwanga tolina w'osobola kuyita. Bino byonna tubirina. NRM Nashima mulinde mulembe gwa mubakulija muli tukubira muli tugamba amena yezo want to bring mine out. This is mine. This is mine. This is mine. Tukaddemu kano bino byonna tugenda bisirika wasindise babulogo bamanyire nga nkoze post okutegeeza ensi nti wadduse buddusi nosasula simu eno lita kagobo Bungereza n'abala batandika okubuuza ekibuuzibuuzi bonto n'amasavu ku mutima katugenda kukwabya togenda nate ojja kudda e Kampala sibo tubagamba Nashima mulinde mulembe gwa mubakulija muli tukubira muli tugamba amena yezo want to bring mine out. This is mine. This is mine. This is mine. No problem. Fetugenda bino byonna tugenda bisindika. Abaganda okuzigana atugambye abadde okurisivinga sente ajja kulwako nabwana bazze sente ze weziri era mugenda kundaba nga tugenze newalala tulina okugaba obuyambi sente muzijja wanga nyingi sente mugenda zijja wezo muzijja wa sente muzijja okyakikola ozijja wa sente zino gyenzijja omukulembeze w'eggwanga namutuukiridde nga njagala nze omukyala yadde nkwaze ennaku olw'omukyala n'abantu balala bangi tata wakirumira bangi betugenda okugendamu. No problem. Mumala okwonoona eggwanga lyaffe mwene mudduka enda kuwona katono nnyo. Temujja kudibaga ggwanga ate mudduke. Gwe kennyini okumanya bantu mwe muli basiru nnyo talina kye bakwagaza. Kati wagenda okukima ebbaasa wa Museveni Janet yatandika kukwata ku kabina ng'abuuza kino kituufu oba vako mweno video tebalina kye kuba bakulaba ng'ekidomola kankaddemu kano Janet yakwata kabina ko ng'ayagala kumanya kino weesibye ekidomola bwe weesibye gundi fako Janet najja nakwatako Temana chiba kwagaza. Chicheche kuddusa president. Video zona n'ensindi, video tugenda zisindika ku migration, neno full combat walimu ya Air Force tujisindika ku migration, ojja kudda, tojja kubeera Canada. Pose nga togera la kufuna papula. Mwayi musaaga muzanyira bintu bino. Kati awo tuvuddewo. Njala tugende ku nsonga endala. Mmaze bategeeza mutegeere bulungi nnyo wasasudde ba bloga bakola omulimu ogwo. Kati katusooke tutandikira wano currently. Wasanya Karo Charles Peter Mayiga Sano gamulengejja kwentandikiddeko. Njala tutegeeze eggwanga nti olunaku lwa leero okuva ku makya ga leero okuva omukulembeze lwe yagamba ntakulagana nguzi era nalagira omukulu Mathasi Mpuga Nsamba azzeeyo ensimbi oba yeetonde oba okukola ki omwami ono n'agaana. Kasooke mbategeeze President teyava mu bbanga genda teekayo kiwandiiko ekyo nedda. Baasooka ne bayita mukulu munnaabwe bulungi nnyo ne bamugamba ensobi wagikola era n'akkiriza nti ensobi yagikola. Bw'amala okukkiriza nti ensobi yagikola ne bamuwa ebintu bisatu by'alina okukola mwabitegedde bulungi nnyo.
ne bamuwa olunaku lamba yerowooza akola ekintu ekyo olwokuba nti omukulu ono alina baakolera bamugamba tokikola omukulu ono kati daily visitor ku Ssemwai headquarters Mbuya bwaba tagenze ye agenda ye Abedi Bwanika Kazibwe Bashiri Seggona Lubega Joyce Baagala n'akabinja kalwe bagenda but daily visitor okufuna instructions kyekiddako ku Ssemwai nkiddamu abeera Mpuuga Seggona Lubega Kazibwe Bashiri Joyce Baagala n'Abedi Bwanika tebava ku Ssemwai kufuna instruction kati bamugamba no togeza no resigninga we are national resistance to resigninga resist we shall back you kubanga bali babbi ne mu bubbi tebaswala kati kiri kyembagambi wali nti waliwo organized criminals waliwo ne organized crime kati bonna abali mu organized crime ne organized criminals ne bajja babacking omusajja law society waya kugambye nti cha that means president was right parliament batalina tteeka likuwansimbi that means you are wrong ekintu wadde olina okukola kyokka kiri ekintu eki kujja kuwandika bbaluwa resignation ebintu byandibadde bikolaki bikomaawo naye olwokuba nti mulinamu kaleka resistance yensonga lwaki waganya okukola ekintu ekyo kati public anaavaayo okunenya president onenya waabwe okujjako nga naawe oli mubbi era nkiddamu whoever comes out and defending Mathias Mpuuga and Nsambandin's group that they are innocent you too you a thief yenna avaayo okudefendinga Mpuuga oli mubbi you a criminal you are corrupt and you a thief bwebe etteeka ligamba nti ennyukuta ebeera atekyuka kufuuka zedi kubanga omuntu amwagala mu principles zennanga omuntu nze nabagamba dda bamanyi on record ne bw'obeera mukyalange nozza omusango genda osaabe ng'ekibonezo kobere muganda wange kobere mukwano kasitozza omusango sikuwolereza abamanyi nga bwe neemanyi bamanyi nze ne bw'oggula olutalo ng'olwana n'omuntu nkuleka ne bakkuba n'ojja bulungi nnyo bw'okkiriza nti bankubye ne ndyoka kugamba ng'olabye kubanga sinze mba nakutumye that is my principle era the principles of presidents zaalina the moment you commit a crime face the law ANC gye twagala nosanga omuntu bamubyeko ettaka akaaba talina agenda mutaasa n'amateeka tegakyakola bassa omuntu mateeka tegakyakola bawamba abantu amateeka tegakyakola batuse n'okubbasereza omwomusolo amateeka negwe nova no defending nga omusajja etteeka yali menye teririiwo gwokyo mwenna abakolereza Mpuuga muli babbi birds of the same feather flocks together ebinyonyi nga bifaanaganya amabala n'embeera zaabyo ng'ebinyonyi byonna bibeera birina omuze gwe gumu nzize mbabuulira butya Yoseriti Bahabulwa tebasira mutano wa Kalekezi wayagala okwawulamu Buganda okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuba akalulu nga kyalina okukola kwe kuteekawo abeeyita Abaganda batandika okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu abeeyita ab'ebitiibwa njala sooka kutegeeza bw'oba oyagala ekitiibwa sooka weewa ekitiibwa bw'oba oyagala oweebwa ekitiibwa sooka weewa ekitiibwa tosobola kweyita wa kitiibwa ng'ate oli mubbi ng'oli mufere that is impossible one bwe nkugamba nti ebinyonyi bifaanaganya amabala n'ebiwawaatiro biwuka kyekimu era emize birina kyekimu abasajja bano Museveni yamanya Kyagulanyi amufuukidde ekizibu alina omuteekako omuntu gwe bagenda okuzimba indirectly yabadde Mathias Mpuuga don't be surprised Mayiga ne Mpuuga kuliko ajja okujjanga presidential candidate nkiddamu don't be surprised ku Mpuuga ne Mayiga kuliko agenda okujjanga presidential candidate okulwanyisa Robert Kyagulanyi those two kati omukulu ne bamukwatidde mu bubbi omwami ono wasaanya olw'okuba nti naye mufere mubbi bino bye yayogedde asonyikiza obuweereza ekitiibwa ekigendera ku ntebe mwotudde kyekola kyokka era wano kaneebaze kojjange Mathias Mpuuga kubanga naye aweereza n'aweesa ekitiibwa entebe ey'oludda oluvuganya gavumenti
era aweesezza ekitiibwa obw'MP obubaka bwa paalamenti abuweesezza ekitiibwa. Obukulembeze tubukola mu ngeri za njawulo. Ndowooza Honorable Kasolo yakyogedde. Tetugenda kulwako. 1. Abasajja bano bakola akagrupu kakabana akali Mmengo nabagamba 96% abasajja bonna abali Mmengo bonna banyalula bayingira during the regime of the former speaker the late Higiro Semajjege. Museveni we yakola formation y'okuyingiza akabane Mmengo kona nkiddamu. Omunyarwanda yonna aje Mmengo yayingira mu system Mmengo we wali omugenzi Higiro Semajjege yali omusajja omunyarwanda yasoko ya full speaker wa Buganda. Omusajja yakola omulimu munene nnyo okuyingiza abanyina bampuga bajjira bani bonna. Kati bana batanya bonna banyarwanda balina akantu kabayita resistance ate beewagira tebeekyawa tebeeyaamunkwe. Kati ono ali mu kwogera bino abbye ettaka lya Buganda assa abantu buli kimu bakikoze kubanga alina okudefending ono mission yaabwe. Kati njala tuve kwanjula katandike butereevu. Omukulu ono bwe yalabye mukwano gwe bamutwala n'avaayo n'ayogera. Kati nsooke mbazzayo kemabega. Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Lubaale w'omulamu takola kitasamirirwa. Ate Mmandu empangise tewangaala ku mutwe. Bulijjo mbagamba bw'oba oyagala okumanya nti omuntu aliko Mmandu akuba engalabi oba kuba embuutu eddakiika ziba 3 ku 5 Mmandu eba yavuddeyo dda. Bulijjo mbagamba ebigambo Abedi bwanika oba bwanika byayogera ebigambo bya Mpuuga yabisindika nga muwakana. Omukulu ono bwe yazze ku CBS nga amaze omukwatira mu kituli yagambye nti kibiina kifugwa family nenge ebigambo ebyo Abedi bwanika yabadde nga gy'abyogera. Kati Emmandwa ebadde ng'erinnya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga. Kati Emmandwa ebadde erinnya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga. Kati bwe yamusa ku mutwe gwa Abedi n'ekwata nnyinyo kennyini yayogeredde ddala ebigambo bye ebimu oli omukongozi Abedi byabadde ayogera ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Emmandwa yalinnya ennyinyo n'abyeyogerera bwannika n'abyeyogerera bye yabyogedde ki ekyavuddemu akire bulungi tetugenda kugenda ku olugero luwanvu. Omusajja ono omuddo gumwokyezza ne kagurupu kaabwe. Wetwogerera olwaleero ekisinga okukwasa ensonyi wassanya kalu Charles Peter Mayiga manyi kuno kuwoli bajja kakusaliramu okutta olukomo lw'essimu ng'otudde wonna obadde otudde n'okubira ba MP bonna abava mu kitundu kya Buganda ng'obagamba tebageza ne beetaba mu kukonda eminga Mathias Mpuuga mbu kubanga waliwo akabinja k'abaagala okutta bannabyabufuzi Abaganda. Eno statement kanjidde mu Luzongo. The so-called Prime Minister of Uganda, known as Peter Mayiga, the Munyarwanda who camouflaged that he is a Muganda. Today, since morning, he had been calling all MPs who are coming from the Uganda region, ordering them not to engage in any discussion of condemning the former leader of opposition, Mathias Mpuuga Nsamba, on ongoing investigations of corruption charges against him. So that gentleman, the so-called Katikkiro, or the Prime Minister of Uganda, he's among the criminals in Uganda. So today, since morning, he had been calling one by one any MP who comes from Uganda. He was calling him, whether in the country or is outside the country. He had been calling them, informing them not to condemn or to talk about Mpuuga's case, because that he thinks that there are some people who wants to assassinate the Uganda politicians in Uganda. That is an order from Museveni. So he's trying to play down the forces from the oppressed people. Mukulu Mayiga bonna ba MP ava mu kitundu kya Buganda bakubidde essimu naye ofaaki n'ensi olwale buli MP mukubidde essimu era ojja kuŋŋamba nkitegedde ntya go and eat your mother something because mulo zaffe tutuna intelligence okutte kuva ku makyo bwedde okubira omu ku omu
abaganye okukwata essimu zo bangi naye nga basinga obungi bakubidde balebe kuvaayo mukulu. First and foremost muli ku generation nkyamu twasoma tetwafuna mirimu. Bazadde baffe mbagobye ku mataka, mutujja ku mataka, tetukyalina mirimu, buli kimu kisaanyizaawo, tetugenda kusirika. Tugenda kwogera okusavinga generations. Bajjajjaffe generations zaffe Museveni yazitta. Bakitaffe generations zaabwe azisse n'ezaffe zifudde. Kati ffe katusavinga generations zigenda okuddako nga tuvaayo okwogera. Kyonna kye munaatusibako oba we are hooligans oba tuli babbi oba tuli batemu, we are ready to take that nga bwe munaagamba naye tugenda kwogera. Lwaki obadde okubira ba member parliament bali mu Buganda amasimu baleme kondeminga mpuuga? Mwe babbi mmwe abali mu Buganda n'abali mu Uganda essaawa y'obubbi eweddeko. Temugenda nga kwekusa nga population ziri mu kusafaringa nga mumukusa abaana bafuna passport okufuluma bafulumegwa balinga nga abagenda mu gegenda nga mubegedde embuto mutambulemu SC nga mukola ebintu by'ekisiru gwe sebo okutta essimu okwira ba MP bonna baleme kwogera. Kati nkwabiza nkola kyonkola. Okikoze leero. Ekirala nzo kuprovinga nti oli mukyamu tuli musajja Muganda si musango kubanga obujulizi mbulina zembogera. Naye eggwanga lino Uganda n'Abaganda munyomanya ebigambo bye mbagamba naye biva ne musirika. Kitalo nnyo ekyajjajjaffe Luwomwa eyavudde mu nsi Katonda gwe yajjirudde ne bamutereka. Ninjala bagamba ekigendo bajjako enviiri munyiike bulungi nnyo njala mukyajinge bulungi nnyo. Omusajja Omunyarwanda yayingira mu Buganda nga Hegero Semajjege ye speaker bano bona bampuga ko bajjidde bonna baatuleetera ebizibu. Mukimanyi bulungi nnyo nakino kankiddemu. Jjajjaffe yattiddwa nabagamba nti 60% abantu batta jjajjaffe baava Mmengo mwakirabyeko. Naye bwe mba mwagala kukwata musoke mukwate Mayiga mukwate Nabbosa Ssebuggwawo with immediate effect. Oligwe munonya simanye yadduka musoke muleke musoke mukwate Mayiga mumukwate ne Nabbosa Ssebuggwawo mubatereke emikono gitawumira muwemba. Bemba mwagala okufuna amazima bani abatta kubanga bondo okusinzira ku sources zange information etambula ku bantu bano babiri. Okumanya abasajja bano batemu. Mayiga yawadde order Church of Uganda tebakkiriza okusabira omugenzi jjajjaffe Luwomwa mu kanisa ya Church of Uganda ewangala mu ggwanga lyonna Uganda. Yatoye order nti tebasabira Luwomwa era tebamusabidde. Tebamututte mu church ya Uganda omusabira omusajja omukulu w'ekitiibwa oyo Mayiga. Teyavudde okwo. Nawa order nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tageza ne bamuwa enjogeza ku mukolo ogwo era tageza n'ayogera. Naye ekiswaza omugagga kwe kutana kentula ng'awoza nti nina ssente ndya ennyama buli kimu. Omusajja ono Omunyarwanda okumanya amanyirawo wetampusi kkondi. Obuvuna obudde obulombolombo n'obuwangwa neno otabimanyi mu Buganda kubanga musajja Munyarwanda. Omusajja ono bwe yawadde orders kubanga wabaddewo ekitiibwa yeyita ow'ekitiibwa Jesse Buggwawo n'abala bangi nnyo. Waddewo mumyuka Twaka Awaasi yamukiikiridde. Bonna abaaka bano nga bamanyi bonna tebazze ku mukolo ogwo. Bonna tebazze abaaka bano tebazze. Naye Katonda agamba oba tuga nti eryokaŋŋaana etonnya entulaga ensisiro z'enkana emyoyo Kyagulanyi bwe yazze ku mukolo guno. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga olw'okuba nti Munyarwanda teyasobola kutegeera kiki Kyagulanyi kyali mu famire eyo. Muwulirize bannaye munyiige bulungi nnyo sina kyengenda bakolera. Omukulu yatowa order Mayiga n'agamba Kyagulanyi tayogera ku mukolo gw'okuziika jjajjaawe ow'ekika ky'endiga Luwomwa. Era abantu balina okwogera teyaliiko. Naye olw'okuba nti empewo za Buganda zasituka nga na Mayiga tamanyi bulombolombo nanono. Mayiga kankutegeeze Luwomwa yandibadde taziika singa Kyagulanyi teyayogera oba teyakola mikolo egyo. Bannyabo ne bassebo
omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjwa ow'ensonga Mulujja lw'omugenzi yajjaffe eyattiddwa era yaziikiddwa oba yaterekeddwa mujjwa ow'ensonga. Kati ono waakabano gundi Mayiga ne bano ba Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne Bakawaasi n'abala bafunye order nga talina kwogera. Naye tebaategeera nti Kyagulanyi mujjwa ow'ensonga alina okumala ebibamba mu Luggya nga tebannaziika oba tebannatereka jjajjaffe Luwomwa. Kyagulanyi amala kutuuka babategeeza nti mumanyi nti Kyagulanyi nno Ssentamu ye mujjwa omukulu ye mujjwa ow'ensonga alina okukola emikolo gino. Bw'atagikola Luwomwa taziikibwa. Mpuuga gyebaleko gundi Mayiga gyebaleko ssebo. Gyebaleko ssebo. Ne Nabbosa mu gyebaleko. Kawaasi gyebaleko mukulu. Omukolo gwe mwagenzeeko singa Kyagulanyi teyazze kuwogera wakola emikolo jjajjaffe yali talina kuziikibwa kubanga omujjwa yamala ebibamba. Kati bwe yatuuse nga bagamba mumanyi nti Kyagulanyi azze tyati mu order mugina talina kwogera nti ye. Bakitegera mu ddakiika ntono nnyo nti ye mujjwa ow'ensonga alina okukola emikolo baziike Luwomwa. Ne bazikubamu ne zaaka omuliro. Bwe zaaka omuliro ne bayinsisiti nga tajja kwogera. Omukyala nga naye wa kitiibwa era nga naye wa NRM. Omukyala Sarah Muwonge Nkonge n'abagamba bannange newankubadde tulina order from above Kyagulanyi butayogera ne mbadde mu kimanyi nti Kyagulanyi ye mujjwa ow'ensonga nti bw'atakola mikolo oba bw'atayogera omutaka taziikibwa. Mayiga ne yeetakula ebigere ne yeetakula enkwawa. Sarah Nkonge Muwonge yabagambye Kyagulanyi bw'atayogera oba atakola mikolo Luwomwa taziikibwa taterekebwa mu kinnya. Nga tebalina kyakkola beebuuza akasajja katufuukira ekizibu mu by'obufuzi katufuukidde ekizibu. Noono omutaka tetwategedde nti ateekera kajjwa ak'ensonga. Munnange nga Kyagulanyi bamuleeta ng'akola emikolo gye egy'okumala ebibamba bulungi nnyo ng'amuwa njogeza olwamukwasizza enjogeza. N'alyoka akukalakatira abasajja abali e Mmengo n'abali mu Buganda yabalese bonna yabalese bafumbya miyajji bati. Kati addamu okumbuuza bani abali e Mmengo kikwatako gwe kozesa engalabi y'otegere bani abali e Mmengo kubanga Mayiga oba totegeera nti omujjwa nga yamala ebibamba n'omugaana okwogera kubanga tomanyi buwangwa nannono ogunywanga n'ogufujja. Yono nno wano ng'agenda ogikola kuba abamu temwagirabye yooyaawo sijja tteeka kuba muri mu music awe bakubidde mu ngalo n'ezinyokola akasajja ate katufuukidde ekizibu. Sitadde mu sound kubanga for copyright reasons zisobola tteeka mu sound. Olwo agenda okukola emikolo ng'omujjwa. Bamukwasizza enjogeza n'akola emikolo gye nga omujjwa omukulu n'emirala gye mwategeddeko. Nyaniriza
nyaniriza emikisa, nyaniriza obulamu, nyaniriza enkulaakulana n'okwagalana. Kati lwe bayita omujjwa kati Mayiga etakimanyi nti bate basobola kukola mukolo gwonna nga Kyagulanyi takoze eki tamaze bibamba bya mu lujjolo. Kati basajja batudde Mmengo abayita Abaganda abaaka bano wano era ng'akola emikolo ng'omujjwa ow'ensonga. Kitegera bulungi nnyo ne bade bamuganye okwogera ng'akola emikolo egy'ensonga ng'omujjwa omukulu mu lujja olwo. Katuddemu mbuli Abanyarwanda bali Mmengo. Kati mukowere erimu abasajja Abanyarwanda bano balwanyisa nnyo omwana naye tebamanyi kye balwanyisa mpewo za Buganda. Kambazzeko katono nzize mbagamba nti sekita ya boda boda yamaamirwa abasajja ba ISO abaseemwayi abagikolamu. Katusooke twejjukanyemu katono. Uganda ebaddemu abantu bangi abakoze ebyafaayo ebyokuyamba bannayuganda naye nga tebafuna midaali with immediate effect. Manyi kuno omukulu akulya Ssemwayi kwali James Birungi, Damulya Christopher wa Crime Intelligence kwali, owa ISO kwali, oba ESO kwe bali, aba SFC kwe bali, manyi kwe muli. Njira bategeeza bagundi. Killing or abducting Ugandans is not going to solve any political turmoil in Uganda. Just is going to increase tensions across the country. And it won't stop. So killing innocent Ugandans, oba okutta bannayuganda nga olwa personal benefits nga mukimanyi nti ensi yammwe, it won't solve any problems mu Uganda. Kasooka tegeeza public. Mu Uganda baba bagenda okutta omuntu Ssemwayi, Chieftains of Military Intelligence ne ISO basindika group z'abantu 3. 1. Basindika abagenda okutta. Basindika group esooka egenda okutta. Mu kifo kyekimu ne basindikawo abagenda okutta ate abo bennyini ababasse. Ne basindika ne group eyokusatu egenda okukyankalanya obujulizi. Mukitegedde bulungi nnyo. Buli basindika group egenda okutta kubeerako group endala 2 ezigobera. Bano abagenda okutta bwe batta nga basse bulungi basobola okweyongerayo. Bwe bamesinga oba ne batatta eno group ey'okubiri yeemaliriza omulimu either okutta target oba okutta n'abali abalemeddwa. Group esembayo yejja okukyusa obujulizi bwonna poliisi eya forensics bwe yandibadde ejja ku ground yawo. Zamutegedde bulungi nnyo. Njala munfune bulungi nnyo. Kati musaga ya jjajjaffe omwa mwina kye mutaategedde. Guy gwe mwalabe wa boda ayogera is not an usual boda. Si ye muntu wa boda wa bulijjo. Ono Guy operative wa Ssemwayi. Is not unusual boda rider. No. Ono Guy wa Ssemwayi. Mwalabe video mutunuulire body expression ye engeri gyayogeramu gyakitulatingamu ebigambo bye n'obwangu Museveni kwe yamuyitiddeko muwa medo. Njagala musooke mutegeere omwami si wa boda nga wa bulijjo. No, it is impossible. Ono y'omu ku bantu abakolera state ababeera mu sekta ya boda. So si wa boda. Mutambuze video. Ono si wa boda. Ono operative. Ngenda bazanyira ka video kana mutunulire amaaso gano. Mutunegere gyayogeramu ebikolwa be ababoda betumanyi bulijjo. 1. Babeera n'enviri tezitegereka bambadde bijaketi boogera bapakuka boda wa bulijjo ennomo boda rider ebigambo biba bipakukapakusi naye ono ebigambo bye abigatta bulungi era bigobera bulungi nnyo. Yatuuse n'okugamba nti bwe nabadde ngo abasajja nti ye ne mukwata naye nagenza okuwulira nga Guy alina training emala. Kati owa boda otegeera otya omussi gwa ssente yabadde ne training emala? Gwe ngaani? Gwe training ki gy'olina esobola counter attacking oli?
Kyenjagala soko bogambye kira batu mukola forensics yagambye nti yalawo omusajja nga ajjayo emmundu era n'agikoachinga kyebayita coaching emmundu fena ba civilian abatamanyi emmundu the moment omusirikale agula akabaati bwati papa na coaching emmundu civilian yenna ali wawulira sound eyo akyuka ekiddako kutekinga cover bakudduka but guy yanyumiza filimu eno ng'alaga nti omusajja coaching emmundu ng'amulaba n'atuuka ne ku target ng'amulaba kubanga the moment kasita omuntu coaching emmundu kimenti waliwo agenda fulumya essasi bali fulumya bagenda fulumidde kwani ye ng'akyalaba kati olyoka engeri gye bamuddusizaamu omuntu walimu omudaali tulina abantu bangi abalina okucelebratingibwa mu Uganda abatawula omudaali ono yatuusa atya okuba omudaali kubanga is an operative ono si wa bodaboda nga bulijjo akatambi mwakalabye njagadde musooke mulabe gaayo ono kuba boda bemumanyi mu Uganda musooke muwulize ebigambo ebulungi nnyo mbatwale ku Museveni ngeri mulabe boda range bamu omudaali then tuleke tugende ku bintu ebirala ddala kwanze namulabire ddala okuviira ddala wano wennyini bwe yasigaddemu akalamu ye yasse yamukubye amasasa 3 nga ndaba bwenti era ne mundu yagikootimiza wali nga ndaba ye yamulabye mukubye amasasa 3 ng'alaba ne mundu yagikookingidde wali ng'alaba kyebayita coaching emundu kasitojjako akabaati bwe kapapa sound emala civilian okugwa kavuba okudduka sound y'oku openinga emundu okugula sefu yayo kiba kitegeeza civilian yenna abamanyi sound y'emundu nga bagudde akabaati either aba yaddisoba yatekinze cover naye ono era nga bakuba amasasi era yagikokinze ng'akola ki ng'amulaba tugenda mu maaso kankabadire wano katono muwulire bulungi nnyo ddala kwanze namulabire ddala okuviira ddala wano wennyini bwe yasigaddemu akalamu ye yasse yamukubye amasasa 3 nga ndaba bwenti era ne mundu yagikootimiza wali nga ndaba bwekityo ayabadde talina kyayogera kwanza oyo gwe nakutere yabadde na ssimu yabadde na kintu kyonna era bwe namaze omufunza olw'amaanyi ge nabadde nawe kuba yabadde ne training y'amaanyi bwe yankutte mu bulabu yabadde ne training y'amaanyi ne bwe namaze omufunza ng'akomawo akwate emundu nategeera nti emundu ago egabadde amaanyi ge yabadde ne training y'amaanyi. How can you verify the training between you gwagenzo okukwata ataaka naawe ataakinga? Wategedde otya training y'oli nti oli ali more trained gwate omuntu ali more trained noga nti omusinziza amaanyi gwe nga toli wero training oli just boda rider? Tugenda kukwata video eno mpola mbatwale ku ya Museveni ng'amuwa medo. Bamukuba amasasa 3 ng'alaba, emmundu bagikokinga alaba, mpulira bulungi nnyo. Ne mu kulwandagala wali yategera nti gaya alina training ne kati bobanga lyakusinga training ola nti he is well trained more than you. Kati ate gwe wali ki? Gwoli ki? Gwoli ki? Tukende maaso. Ajibabu. Era talina kyazeemu kwogera mpaka. Ejambo wali waggulu nga amanya bampita Katabaza Abudu. Tulansa yankubidde ejambo wali nga tannaba kufa. Era ne muddamu nampitako. Yabadde yakampitako bw'ati. Mabega ne wajja wa boda. Transa Bossa Electronics jajja Firwoma yamukubidde ejambo ng'amulaba. Omugenzi yakubira ono jambo ng'amulaba n'amuyitako. Kati ate bwanga Transa yakubira jambo ng'omulaba n'akuyitako nolaba we mundu ng'agikokinga ayolekere wali Bossa gwe ng'olina boda ntakuba nduulu. Mumanya gonda gwe Katabazi. Omugenzi yakubira jambo nga yakakuyita kadda kikatono nnyo.
Owemundu guno omulaba nga agikoochinga ng'ayolekedde target ng'atoli yakakubira jambo omumanyi notaga nti owayi mukola kigo kye mugenda okukola gwe mmwe mbeesobolera boda nga alina baaga wano najjayo baaga najjayo emundu n'agikookinga ng'olaba neŋŋamba abaabaddewo awo omuntu alina emundu tali muleeya tali mu yunifoomu asa nesigala nga mugoberera bweti nga mugobereza amaaso okutuusa we yatuusaawo awali omwala twansa n'abanga alinnyamu katono bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako bosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi 3 n'enkuba endulu neŋŋaba nange basse bosa n'ensimbula piki n'engoba omusajja omujjaawo ne tutuuka nabadde nkyavuga ne munnange omulala nanneeyungako ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi bwe yatuuse ewansi bambi nakkirira bwe yakkirira ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati nesigala nga nkyajja bwe namutuuse bwe n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi banyabo ne bassebo mwenna bampuliriza teri muntu wa bulijjo asobola kuva ku crime scene batidde omuntu nga bakozesezza mundu n'ogoba omusajja ng'omanyi nti alina emmundu n'atuuka ogijjayo n'osigala ng'omugoberera unless nga mwabadde muli mu mission y'emu najja emmundu n'agikutunuzaamu unless nga mwabadde mu mission y'emu nga gwadde olina ku cleaninga mess peri tugende mu maaso nze ne munnange mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange nankwata n'alwana yadde mwana muto myaka nga 19 naye ng'alina training ze namusinzizza gayo n'ayogera akulaga nti oli emmundu yagimutunuzaamu nga ku boda ono yabadde yeevuga yokkoba ku boda kwaddeko amuvuga kubanga teri muntu asobola kuyimirira tasobola kubanga yeevuga the same time omugoba bwayina emmundu bwajje bwagikutunuzaamu ng'ali yekka wenjagala musooke mufunemu awo ekibuuzo gayi ku boda ali asigaddeko bw'omu oba kwalika amuvuga kibuuzo eyayina emmundu yayina amuvuga oba yali yeevuga tukyagenda mu maaso naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga siina mmundu bosa mukwano gwange yandabi yabadde ne training y'amaanyi nnyo ekyamuleetedde ogoba w'emmundu ono lwakuba nti bosa mukwano gwe tukimanyi nti abalabe baffe be batubeera okumpi ate batumiza omusu gaayi bwe tudda mu kunoonyereza okutuufu olina kubeera mabega mitala amayimbwa nga nenna bugisi mufungize nga tolina woolabirako wadde akatuli okula ku munyeenye otegera otya omuntu nti yabadde ne training tosobola kumanya nti mwatana training gwe kubanga bw'ola muntu nga kitegeeza you are more trained than him katugambe nti
kambwe ko mumbayi mpira binyi Manu ne Manchester nga zeekutte okumanya esingako gye waayo o amaanyi egifuntula gikuba n'egiwangula kati gobogamba nti oli yabadde ne training ya amaanyi ate gwe n'omuwangula gwani mpozi ssebo yabadde ne training ya amaanyi gwabadde na just mere boda rider gwabadde ki era ndi arasoka kubuuza bw'obanga wagobye omusajja newegattibwako n'omulala omusajja n'ayimirira omulundi ogusooka n'ajjayo emmundu n'agikutunuzaamu n'amala n'agizaayo n'asimbula n'addamu n'apaakinga ye kennyini n'ajja n'akwataakinga. He was the first person to attack you. Yakoze counter attack akwataakinga ajja gwe mu bulago. Aine mundu ajase ye yasoso okujja okugwa mu bulago. Tukyagenda mu maaso. Mu COVID kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakukola nange newaayo oba nfa nkole ki nfe naye ekintu kye yankolera mu COVID kyansingira n'abantu ab'eŋŋanda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu babaddewo temumutta tumuleke tufune information abantu ne bagamba twakoowa kasita ayina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa sefe naffe tumukola ki tumumanyi bw'abassa omuntu naffe katumutte n'endaaja nanyera oyo omusajja yasigaddemu akalamu obuvumu bwonna bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta naye ng'abantu ekyokukola tebakola ki tebakirina then ne munnange omulala ne bagoba oli weyo bamutuuseko ne bamutta naye uno nalwanye nnyo nga tebamutta yensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde Twansa yankubidde jambo nga tanaba kufa. Ladies and gentlemen, on operative, tabamalira budde on operative. Kati bwe tuvaawo, katugende ku mukama wange amwebaza omulimu gwe baakola. Njagala osooka otunuulira omwami ono. Jagala soko tuno omwami body language, facial expression, engeri gyayimiriddemu n'engeri gyakuttemu ka medo. Soko tunule facial expression, body language, n'engeri gyayimiriddemu ng'akutte medo eyo. Oyo si boda wa bulijjo. No, on operative. On operative wa semwai. Ono si wa boda nga ye bwagamba no. On operative naawe. Awo tuvudde okatugende wano. Njala kuzanya ka video kano nga bamuwa omudaali. Ate ne grupu yammwe ya boda za mwengenda kubayamba kubanga mukoze ekyobuzira neyanza Kati omuntu wa bulijjo ne bamutwala okusinkana Museveni bw'aba ayimiridde bw'atateeka mikono mabega bw'ati agiteeka no mu maaso nga bw'ekyo ne kasitobera kwatizi automatically is an operative. Kasitobera kwatizi what you are an operative, you are trained operative. Kasitobera kwatizi what njala mudde mutu ndi omwami ono body language n'ebikola byaddaako kuba emikono yose n'agiteeka n'ajjukira nti ali ne mukamaawe n'addayo kwatizi. Atizi kiba kitegeeza nti emikono gitadde mu position yemu wano ku magulu kitegeeza
you respect your boss kyekiruyita atizi njala kadda musoke mulabe ebikola byadda akola mujja kulanga zeekwa onomo person nga tamanyi protocol y'amagi naki emikono oyitho giteeka wano oba oyitho giteeka in the respect ne nga you just a civilian a trained soldier oba operative kastabera kwa atizi don't ask yani tuvula mu train baga nti atizi kankabadde mwana mukategere bulungi nnyo n'agamba group za mweza boda ono yabadde omu yakoze omu ate group za boda ziri meka njala mutune body language a normal person nga civilian bwaba agenda kusinkana omuntu omukulu emikono gye bwagiteeka wano oba gisibira mabega bwati kasita omuntu ateka emikono kwatizi bwati abeera trained operative kwatizi kati mudde mutumanyire musinika ebinyono kankadde mbutereevu bulungi nnyo ate ne gurupu yammwe ya boda za mwengenda kubayamba lindako nkaddemu wano wait a minute ate ne gurupu yammwe ya boda za mwengenda kubayamba kubanga gurupu kyobuzira awo yasoosaawo najjukira nti aline boss naddayo kwatizi omulaba awanyumya naye wano wenyini agenda kuddayo kwatizi wamala okuexperinga agenda kuddayo kwatizi uyo azze kwatizi mumula bulungi nnyo Ladies and gentlemen present, on behalf of the Office of the People of Uganda, to all civilian activists who have contributed, on the 25th of February of this year, Mr. Katabazi arrested the assassins of late Engineer Daniel Bosa, the clan leader of the Ndiga clan, and the proprietor of Transa Electrical Services and Contractors. He was shot a few meters from his residence in Lunguja in Kampala City. Mr. Katabazi, with help of other residents, pursued and intercepted and disarmed the assassin. He also urged the angry mob not to kill the assassins in order to have the incriminating evidence intact and for justice to prevail for the murder of Engineer Bosa. In line with the National Honors and Awards Act of 2001 as amended, His Excellency the President of the Republic of Uganda confers the Naluale Medal on to Mr. Abdul Katabazi for exhibiting exceptional courage and heroism, regardless of his personal safety, in attempt to apprehend the criminals who are armed and for countering them not to escape after the murder of the senior citizen, late Engineer Daniel Bosa, the head of Ndiga clan. Tuina bahiro banji mu Uganda abakoze bakola wano omwana oba Namaganda, if I'm not mistaken, taasaba ne mu muliro gwayo kya essomero ly'e Buddo n'abaana bangi nnyo n'abantu abataasa ono omutolo w'Omuganda apuuli nga bagudde mu eryato ligudde mu Lake Victoria gye bali bagenza okwepica n'okunywa omwenge abali stewing bonna abantu aba tekuli n'omu yafuna mudaali. So kati bantu bangi bakoze ebintu ebiri extraordinary mu ggwanga batafunanga medal, but from nowhere within 2 days ebintu mukola byonna bibalabisa kubanga mulina cow mentality. Please muleke kubuzaabuza bantu. Mission mwade mugimugale babagamba
nti 60% mmenge ekirinamu 40% seemwayo mulimu egumanyi bulungi nnyo okitegeera kati yensonga lwaki mugenda mukwata abantu mwagala kubuza evidence naye ffe tujja balabisa mumugende mu maaso nga mutta katugende mu maaso oyo mbadde njala mulabisa n'abantu bonna abantu bategeere kati njala tegeeze gwanga nti mwenna abayina abaana bammwe abali mu makomera nyongera bategeeza nti abaana bammwe basinga obungi muyinza obutaddamu balaba olw'ensonga abaana bano bafiirayo wetwogerera essaawa zino amakomera agasinga obungi mu Buganda emmere yaago erimu obutwa era ng'oni average buli komera olunaku baziika abaana batali wakati w'omunana ku 10 makomera gonna buli komera eno njogera ku Luzira prison yokka ne Kitalya n'amakomera amalala ekisinga okutta abaana bano emmere gye babawa eri contaminated n'obutwa babagema phosphate bakuba amadagala amafu okuba nti babatta mu nkola ey'ekitta mpola era njala bategeeza nti mwenna abaana abali makomera si buli musibe gola mu komera nti musibe abamu bambega kubasibe 10 abeera mu makomera oba mu cells 8 muli basibe ababiri babeera bambega nga bafuna information ogijja mu makomera ogiza eri bakama baabwe okutegeera missions muliko nabaani abasigadde ebweru ekyo nakyo muzimuyina ekimanya so mutegeere nti abantu abo abaana bamwe bafira mu makomera nti basobola balaga nti gundi yafudde olw'ensonga nti abaana bano babawa emmere enfu n'okubawa eddagala ery'okubagema nabaga nti babagema hepatitis B nenga vaccine gye babakuba ya butwa abaana bano bafiirayo mu makomera naye teri n'omu alanga nti omwana agundi yafudde oba ki ti omwana agenda kudda so ekyo nakyo mukitegeere kati buno bakanjala bugende bajjajjaffe abebika by'Abaganda batali nsowole njala bugende eri abalangira n'abambejja ab'ensonga ne bannayuganda mwenna nina information entegeezezaako nti akabinja k'omusajja kubayita kale Kizikayihura kawereddwa task ey'okudda mu buto okutandika okusanjaga abasajja n'abakazi naddala abalemedde ku nsonga za Buganda era kino kigenda mu maaso ng'akabinja kano katandise okukola omulimu guno akabinja kano kadde kabulako abantu bakayihura abassi abafulumiziddwa mu kkomera kuno okuli Nixon Awesigire eyayimbuddwa mu kkooti y'amagye oluvannyuma lw'okumweggereza emisango n'abalala babiri okuli Ernest Muhangi ne Kano Ndahura Atwoch bano badde bavunaanyizibwa emisango gy'okuba nti benyigira mu kutta n'okuwamba n'okukusa Abanyarwanda mu kabinja ka Boda 2020 kati akabinja kano kavuddeyo konna nga ne mukama abo wali mu service so ntegezeddwako ntegeeze kekano wano ntegezeddwako ntegeeze bajjajjaffe ab'ebika bya Buganda abatakolagana mayiga abalangira n'abambejja n'abasajja abamanyi byafaayo mwegendereze nnyo akabinja kano kagenda tandika okuyigga omu ku omu era bwe bagambidde nti ab'enkima mugende mukebere ku jjajjammwe era n'essaawa yonna ayinza oddusulamu akaba kubanga n'ekimuluma tekitegerekeka so jagadde mbategeeze nti akabinja kafulumye main nekalina kujja oli Muganda yenna akyali resistant ku nsonga eyo ensonga endala mwenna banyinaze abali mu Middle East abagenda okukola bemuyita bakadama babeyita bakadama mubere very careful nnyo kubaana abadde bajjaje buvuddeko n'abala bakyajja bwe bayingira abaana 10 abasatu bakozi ba iso ne semwai bano bayina mission gye bayina okutuukiriza mu mmwe muyinza otandika okutuka ekikutuko oba okubuzibwawo mu mawanga gye muli nga sawudde mu ggwanga ki nemmende batagetinga nnyo Saudi Arabia bagetinga nnyo Qatar batagetinga nnyo ne United Arab Emirates zonna era obutwa bungi nnyo Dubai abantu bangi bafiire Dubai nga tewali ategedde ba operatives mwe bali abaana abawala nga bajja nga ba maids abala bajja nga bawaita n'abala bajja naye nga mirimu gyabwe gya kusaasaanya butwa so mwenna
bakadama oba shagala mwenna bategeeza mbere careful nnyo abantu bamutamayiro mudiringa nabo mulimu aba iso ne semwai abazze obakolako emikolo so mbere nga mukimanyi bulungi nnyo olw'ensonga nti emirimu gino bagenda gikola nga tebesiseemu olw'ensonga nti bakikola. Alright, njala tugende ku nsonga endala. Buno obaka njala bugende eri mwenna Abanyarwanda bagufudde omuze okumanyira eggwanga Uganda nga mulowozesa abantu nti muli ba mugaso nnyo okusinga bannayuganda bazadde mu nsi eyo. Ndowooza mwandibadde mutuuza entwingiriza mmwe wansi n'engalabi zammwe ne mwekkakkanya. Abanyarwanda abasooka mu Buganda ne mu Uganda baali bakkakkamu nnyo era nga tewali abalinako buzibu. Ne mmwe muleesa akamanyiiro ne fuutirizi mu myaka gino olw'okuba nti mulina emmundu n'amateeka ne mugabuuka. Mu kawaayiro ka ssemateeka afuga okutambuza n'okuyingiza abantu ne bannayuganda be baani mu constitution ya Uganda kakutegeeza bwe kati. Omugwira yenna ng'oli mu Uganda nga tewazaalibwa mu Uganda tuli munnayuganda. Omugwira yenna nga wazaalibwa oba kankiddemu nti omuntu yenna nga muzaddewo si munnayuganda nga mugwira ne bwakuzalira mu Uganda tofuuka munnayuganda kuba ne muzaddewo mugwira. N'abaana boozadde babeera bagwira. Etteeka liri loud and clear. Lisoma nti omugwira yenna mu Uganda toteekeddwa kuba nti ofuna obutuuze n'abaana boozadde babeera bagwira. Kati mukulu Frank Gashumba n'akabinja kamwe ekibalwanyisa ennyo n'okwefubutika ku bannayuganda mukimanyi amateeka bagasoma. Kino kituzaayo Museveni naawe kennyini okimanyi nti taatawo si munnayuganda taatawo munyarwanda kitegeeza etteeka lyekwata azuwero Janet azuwero Didigi azuwero mwenna Bagashumba kuba kitaawo yali forena naawe baakuzaala oli forena so mumanyi kyemudiringa nakyo. Etteeka liri loud and clear. Muzadde wabeera forena naawe omwana gwazadde mu Uganda obeera forena. Mukimanyi bulungi nnyo mukitegera bulungi nnyo. Okubeera citizen omunnansi olina okubeera ng'oliki nga muzadde omunnansi naawe olyoka ofuna obutuuze. Kati mugende empola mateeka mugamanyi mwenna mukimanyi. Ba Frank Kajiji mukimanyi. Ba Sam Kuteesa mukimanyi. Amateeka ga loud and clear era mutumanyire empola. Ninde mukatono wano kati kambanyonyere kintu kyesaba nyonyodde wali mu ddakiika zino entono tukitegere bulungi nnyo. Nabagambye mu Uganda mulimu kye tuyita organized crime ne organized criminals. Kati mu organized crime gyemisango egiddizibwa nga miteeketeeke bulungi nnyo. Gamba ng'okutta abantu nga kuteeketeeke bulungi nnyo. Obufere, obubbi bw'ettaka na buli kimu kyonna nga kyonna kiteeketeeke bulungi nnyo. Ekyo tuyita organized crime. Bw'ogenda kwero si wanu tagenda kuyamba, ogenda kwero si ttu tagenda kuyamba, ogenda kwero si firi tagenda kuyamba, ogenda ku poliisi tagenda kuyamba, ogenda mu kkooti tegenda kuyamba kubanga kiri ekintu omusango okuguza n'abaguza bateeketeeke kubanga kye bayita organized crime bagenda okuzza omusango nga muteeketeeke bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki bakubbako ettaka poliisi era sino gitegeeza n'esuleebwa nagamba
Nogenda ku police ne sulya gwa nagamba. Nogenda mu court ne besulya gwa nagamba. Ekyo tuyita organized crime. Kati organized criminals bebo abazze emisango nga beeteeseteese. Kati mu organized criminals Museveni mwali is a chief organized criminal. Muno mulimu courts of law ezijjuddemu abalamuzi nga nabo bali mu kabinja kano. Police mweri mu kabinja kano. Abasawo mu bubinja buno mwebali nga nabo benyigira mu kuza emisango nga biteeketeeke. Mulimu bannaddiini. Weebuuza munnaddiini okujja okusirika nga abantu battibwa nga akimanyi battibwa enguzi ziriibwa abantu bakola kibawandwa nga tayogera kiki. Is among the organized criminals abateeketeeke. Yajja okusabira Museveni nga akimere Museveni mutemu. Yajja okugamba Museveni abeere okubanga aterezze eggwanga nga akimenti eggwanga ki. Tugenze kuba politicians nabo nga bakola ekigambo kyekimu bali mu organized crime group eno nga mwebali. Tugenze mbeeyita bitiibwa nga nabo mwebali. Owoza kwekubatika ngende kugundya nyambe nafunye ekizibu kubanga wakitiibwa agenda mu kubira essimu tajjainda gikwata oba agenda kuwuliriza ensonga zo bw'amala oziwuliriza olumala oziwuliriza nga nti tunaalaba okuddamu okubira essimu nga takyasobola gikwata oba nga akyusa olulimi. Is part of the organized criminals. Yensonga lwaki wasanya kalu Charles Peter Mayiga yegasse mu kusindiikiriza n'okuwagira ebikolwa eby'obufere by'obuliwenguzi mu ggwanga kubanga naye is among the organized criminals abali mu Uganda abali mu Buganda. Ndoza kibanyonyere bulungi mukitegedde bulungi nnyo. Kati organized crime ne organized criminals babeera above the law until gwe Munnayuganda lw'osituka owambe obuyinza buddeyo ku ssemateeka w'amateeka n'ebiragiro ffenna kye tulwanirira. Naye bwe tunaaleka organized crime egende maaso tuleke organized criminals nga bafuga eggwanga jjajja bagenda tutta bagenda kutwala buli kye tulina bakitwale nga bakimanyi nti bakitwala lwakifuba. Buli muntu kyovula bagashumba badifendinga Museveni, ba MOP badifendinga obubbi, bannabyabufuzi badifendinga obubbi, bannaddiini badifendinga obubbi, abayita biti badifendinga obubbi, parliament ejjuddemu ababbi, buli wamu waliwo ababbi. Abe kituta organized criminals. They are well organized and connected. Okitegedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki bujinga asobola okutta omuntu n'asigala nga obujuzi muluma nga atambula. Firira jja nawumula n'okuuma nga tewali amukwatako. Ninga omuntu yamusse. Kubanga is connected ku crime eri ku group y'aba criminals abali organized. Kati mwabatali mu organized crime nga mwagala mukozesa amateeka yensonga lwaki abaana ba Nuupu battibwa bawambibwa. Basibako emisango gy'obuyeekera n'egyokulya mu nsi zaabwe olukwe. Ndoza ofunye enjawulo wakati awo kuba mbadde njala basomesa ebintu bino bitegeere wakati wo organized crime ne organized criminals. Kati tudiringa n'ebintu ebibiri. Bannaddiini mwebali, bannamateeka mwebali, bannabyabufuzi mwebali, chairman of Suwan mwebali, bapoliisi mwebali, bano bakatikkiro mwebali, buli wamu bonna mwebali bali bati. Luza mukitegedde bulungi nnyo kibanyonyodde bulungi nnyo. Ye Uganda gye tulimu olwaleero. So don't be surprised okulanga Mayiga defending Ampuuga. Don't be surprised ngeeyita lawyer a defend. Nenga lawyer means a practicing amateeka gateekebwa mu nkola ng'ata a promoting a defending omusango omuzze nga bwe guli. Kati abatali mu organized crime Uganda Law Society get no ensimbi Mpuuga azifuna mu bukyamu. N'abavudde wona ne bakoneni nga bamanya amati abo tebali mu organized crime. Kati abali mu organized crime bulimba bloggers bo wasena jana yogere kigambo nga takirinaako mutu n'amagulu. Is among the organized criminals. Mukitegedde bulungi nnyo. Bafuna ne bapalapase ku social media ne bajja ne bogere kigambo n'akuteekako omugambo omunne kubanga bana bamala okubba baga kati tujja fune ba PR abagenda ku social media bogere kino na kino najja n'ateeka ekigambo n'asirika. On daily basis bogwe mulimu waabwe ababloga ba NRM kubanga ba defending organized criminals abali mu government.
Uza mukitegedde bulungi. Banje galamba somesa ekigacho no mukitegere mumaye kimudiringa nacho babasinga omunyuma te mukitegere. Tebate ero sitanyambye, police tanyambye, ate nakubide chairman of civil tanyambye, chairman of civil tanyambye, MOP tanyambye. Those are all organized criminals. They are connected. Omudo tukayonga father kwefulide. Musosodo ya kwefulide. Wa police akwefulide. Okitegera kubanga balimu ka group wako. Okitegera balimu ka group wako. So ye ensonga ndoza sagala bamalira budde njagala video eno njikome wano tusinkana ku Rokutano sawa zijja kuba 2 ezakawungezi bwe kubanga kwe kusima ebisigadde tujja buuliza ku Rokutano ndoza byebyo ebisigadde tujja buuliza ku Rokutano kubanga namawulire mangi ate obudde bugenze naye nga buli omu ategeere kyekigenda mu maaso mu ggwanga mutegeere bulungi n'olw'ensonga eyo mukama ba 13 tusikale ku Rokutano sawa 2 n'ensiima nnyo byonna bye mwakoledde mukama ba 13 Uganda mulina ogironda by all means nga nfundikira abatategedde ebigambo bya president byagambibwa ati bwe kubanga kwe kuyimirirawo ku mazima kulwa ekibiina n'amazima genyimirirako nzikiriziganye n'abaagala okwawukanako nango beekibiina okuyulikamu naye nga nsigadde ku mazima yakkiriza kubanga akimanya abasajja badiringa n'ababadde abamanyi. By the way, for your information, President buli muntu wamumanyi amuliko ne byasuubira okukola ne byagenda okukola just asirika busirisi n'alinda time, but he knows each and everybody and their mission. Bonna abamanyi. He knows each and everybody and their mission. Bazimanya azimanya asirika busirisi. Okitegedde? So bana abantu bali balina mission nga baloza tebanda Uganda tebasobola kufuna abantu boboogera bya bufuzi na kubyogera. Yensonga lwaki twabera ko TV e Kampala ne ku radio nga tuliako abantu 8 bokka batuzanyira ebyobufuzi kati abana basobola obyogera kati ye challenge balina abantu bano. Duli babera nga ati radio kubera ko gunne basobola twogera kati nowadays buli mwana akwate simu nawaye ensonga zinazulizoninga yensonga lwaki kati buli muntu ali mu panic kubanga buli muntu asobola okweyogerera ensonga zino. Okitegedde? Kati challenge balina abantu bano. Ekirala nga nfundikira. Nabagamba abantu abavuma obango lya kuvuma. Si ba solution no. Monsi engonjufu. Omuntu mu challenging ne information kuba bono wemula information tagenda jifuna. To challenging ga muntu nakumuwe mu bakumuvuma no. Omuntu mu challenging ngo mwa information oba answers kuba bono wemula tagenda tegeera kuba na information tagenda tambula. So abasajja ba NRM n'abantu abakozesa okuwemula ekyo tekigenda kujjawo fact nti enseri mwagala kutta bantu bamale no tekijja kukola. Okitegera bulungi nnyo. So kati muntu akozesa okuwemula ng'ovuma omuntu ng'omuwemula no tekigenda kukola. Vaayo defending ekintu ng'olina facts. By the way, ebintu byomwogedde ku Kyagulanyi bingi. Bulaka meiro propaganda ne bukimbyo kyonna. Kyagulanyi alina obuyinza obusobola okuwabira omuntu amukolako defamation. Naye is a politician abaleka ne mwogera ebigambo ebyo. Naye kati gwe lwaki ate ffe aboogera ensonga entuufu ez'eggwanga ate mutunoonya mwagala mututte nga mwogera ebigambo bikyamu ku Kyagulanyi n'asirika era nga talina gwawaabira. Ne mujja mu inbox z'abaana ne mbatiisatiisa. Lwaki mukola ekintu ekyo bwe muba nga muli ba politician? Imagine minister ajja n'ateekawo ekigambo ekikyamu ku TV n'atambula n'agenda teri amuvunaanya. So ngenda basaba ekigambo kimu kye njagala.
abantu bano tubawe ensonga ezesimba ezetulaga nti kino kiri ABCD as simple as that. Towemula muntu, towemula muntu bona omwe munatagenda tegera kyomugamba. Tewali kintu kisinga kuluma muntu ng'omugambye amazima, kimuluma nnyo. Kati bona omwe munati olinga kino tagenda kumanya mugambe ti this is this, kino kyekituufu. Saga yonna egenda ku social media kubanga president yagambye nti ssente zaafunibwa mu bukyamu, tewali tteeka mwe zaayita. Kati ekyo kirumya abantu bangi nnyo. N'emirambo egyali gyafa nagyo givuddeyo okudifendinga kubanga nagyo mirambo girimu organized crime. Omanyi basomesezza ebintu bino ebiri mbate mubitegeera. Soka weebuuze ekintu kyabadde nti please return back the money or resign and apologize to the public. Nga bagamba ani omuntu ogu. But ka group konna ka DP Block abaali bafa ne tubaziika n'abagenda okulima emmwanyi Kasibante Moses simanyi Odongo Otoba ni bonna bavu kubanga bali organized crime. Kyembadde mbagamba nti ekigambo organized crime ne organized criminals babeera nga basirise babeera nga sleeper cells bava buvi kujja kudifendinga kintu kya bubbi. Kyenjagadde musooke mutegere mu kintu kino. Konna akabinja konna mukalabye kati kansookeera nga nfundikira. President yakutte omulambo. Bulijjo abamuga ku kyalo kuno kuliko abasezi. Naye olw'okuba yaasula mu kalina abasezi babeereyo nga tabawulira. Kati kiyakoze n'akwata omulambo n'agusuula mu luggya. Kati abasezi baavuddeyo, buli musezi yenna gwamanyi ne gwatamanyi, buli omu yazze ayagala kukula ku mulambo ogwo, beesunga okukwata ku mulambo. Kati ye yakutte omulambo n'agubasuulira. Buli musezi yenna yavuddeyo. Ate abasezi bakyava, mugenda kula abasezi bangi nnyo ba organized criminals nga bazze kubanga baagala kulaba mulambo ogwo, balwanira mulambo bonna. Nenga amazima gasigala maki? Amazima gasigala mazima. Bwekubanga okuyingira mu ggulu boogerayo mazima nga Bayibuli bwetugamba, guys musigale ku mazima. Okuyingira mu ggulu si kuzimba kereziya kuwabirabo ng'oli mufere. Okuyingira mu ggulu tekitegeeza nti ogenda kujjoogera ebigambo ABCD nga tuli ku mazima. Bwekuba kuyingira mu ggulu nga boogera mazima, mwogera amazima, mugabuulira abantu. Bwe tuba bakugenda mu ggulu eizi toddira egifuula Z, no, mubuulira abantu amazima. Mwagala nnyo okugenda mu ggulu, temwagala kufa. Mu ggulu tegenda bakozi babekolobere, genda bantu batuukirivu. Lwaki ogaana okukola ekyobutuukirivu ate n'opromoting ekyobuyaaye? Ompulira bulungi? President bulijjo muga nti wano ku kyalo lwakuba osula mu kalina munnange ne tusula buyo basezi basula badduka emisiri. Naye nze sibalaba naye yafunye omulambo n'agusula mu lujjalo. Buli musezi yazze. Abasezi aba PhD, aba degree, aba masters, aba certificate, abataasomako, abaali baafa, abaava mu byobufuzi bonna bazze badda ku mulambo. Bonna ye bamugamba nti wano waliwo abasezi nga azensula mu kalina ne bagere sina kyemmanyi nze ate omusezi asobola okukola mpaka. Naye kyeyakoze naga naye banneiba nga bakomplaininga nnyo ku musezi bano. N'afuna omulambo n'agusula mu luggi. Maama abasezi bazze bayitirivu. Nakati abasezi bakyajja. Bwego bayita kyakulanye. Naye nga nze nali nabagamba dda nti abo bonna basezi. Nga bano lumbuye alindibaga nti abo basezi. Bali ne musezi ndo bali ne musezi omukulu oli Ssaabasezi. Nga lumbuye alimba awayiriza abasezi baakono. Nze nabagamba n'abasajja basezi mbamanyi. Kati mwategedde abasezi bonna bajja kuvayo mpolampola. Naye nga ekigambo kiri nti etteeka lisoma ki? What the law says. Etteeka lisoma sente zitayise mu mateeka,
ebanguzi temwete don't explain temunyonyola kirala kyonna etteeka lisoma ki tisente zitawandiikiddwa mu tteeka ziba zimenya mateeka kyekyo kyokka tewali kirala kyonna naye omuntu bwakugamba munnange sente wazitutte wakkiriza nti ye ate gwe bwe bakugamba kola ABCD mu meeting n'okkiriza n'otuuka ebweru ne weekyusa kitegeeza tuli muntu mulamu kitegeeza tuli muki tuli muntu mulamu mukkiriziganyiza nti munnange ABCD neggo bw'ovudde mu lukuŋŋaana okoze byo nakano kankabajjukize mukulu Sseggona Lubega lwaki nkugamba osirike oli munnamateeka amanya amateeka okimanyi nti omusajja yazizza omusango naye ate oyogera ebintu ebyawukana n'amateeka okimanyi nti bwe baali bagenda okukyusa luupu gwe Sseggona Lubega ne musajjawo oli Muwanga Kivumbi temwali na kulangirira luupu mupya ne mufuutuka ne mudduka era mu meeting babayise mufune ekyokusalawo ku musango gwa Mpuuga era temwazzemu ababiri kitegeeza era muli mu kagulupu k'abasezi nga mukolera omusezi ojoza mukitegedde abantu bano babayita mu kulonda luupu mupya kasita bamanya nti wabwe si yayiseemu video gye bakwata benzi ne badduka bwe babayise mu kukola resolution ku kiki bagenda okukolera Mpuuga naki tebalabiseeko mu kagulupu kaabwe kati President Mwangala akola ki Mwangala akola ki ate nakino kanti bagenga nfundikira teri wa kitiibwa nga teye wa kitiibwa abasajja abali mu Buganda ne mu Uganda baweebwa ekitiibwa taliko rekodi ya kukozesa office y'ekabasanya baana ba buwala taliko rekodi ya kubba ttaka taliko rekodi ya kuganza baka abasajja abatuyita ab'ekitiibwa omuli Joash Mayanja Nkanzi omugenzi mulwanya muli Ssemwogerere Jebbi Walusimbi n'owekitiibwa Dani Mulika abasigadde Mmengo tekuli wa kitiibwa kubanga muli babbi mukosa ofisi zammwe okabasanya abaana obuwala mubbi ettaka lya Buganda muli corrupt mukola bulimu mwagala kitiibwa ki tebaye muntu agati Mmengo waliyo w'ekitiibwa from today onwards teri Mmengo wa kitiibwa nogu abasigala Mmengo nga bakitiibwa bali abantu waba mulwanya muli Ssemwogerere Jebbi Walusimbi Dani Mulika abasigadde abaali ab'ekitiibwa baavaayo nga beekengedde abaliyo bonna tekuli wa kitiibwa no bonna babbi ate nga baakabano mbagaye bayingirayo mu system ya speaker Semajje gwe yayingire musajja omunyalo gwe bateekayo Museveni n'amuwa task y'okusimba abanyalwana nga bagenda babasomesa Oluganda babasomesa okulanya okutambula ng'Omuganda obulombolombo n'ennono kandi balyoka bavaayo kati if you want to know nti ono omusajja si Muganda munyiize ojja kutegeera ebigambo byayogera ekyokubiri Omuganda original Nakabala talina kintu kye bayita resistance bw'aba akoze ensobi era yeewumbako Omuganda omutuufu bamuyita muko weewumbeko nkyeddamu Omuganda omutuufu ani amanya akadde ke bayita muko weewumbeko kasitoka koonako wotu bwe paba nga kayumbako bulungi nnyo naye Omuganda eyayita Omuganda ng'alinga ekikola ky'ekigaaga oba ekikola ky'egundi ky'ejjuuni lya bwayisi amazzi ne begatonya kugayitako buyisi oyo si Muganda Omuganda omutuufu ye muko weewumbeko olumukoonako bw'ate nga yeewumbako naye omusajja ne mwekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo
noyogera ebigambo bitakwatagana ng'omanyi wakoze omusango. Kale Mukama bankombe musule bulungi tusenkane ku Lwokutaano. Omuganda aba n'ensonyi. Wosanga omusajja yenna nga talina nsonyi nga reasoning capacity ate tekeebulizayo kali akakawo mentality. Tekeebulizaayo buli lwosanga omuntu ng'alina ka resistance ne bw'aba akoze omusango nga tatya. Nga bw'aba muwa omuzindalo okwogera ayogera nonsense. Tobuuza waawa. Era katubamanyi mwenna mwayingira ddi. Teri kitiibwa mbye. Omubbi tebamuwa kitiibwa. Omubbi bamukwatira mu katale miggo. Nkiddamu. Mukube buli mubbi yenna ku social media kati mbalagi. Mbale sinabasaba kubakuba kati kanfundi. Mukwate buli muntu yenna omubbi mukube ku social media. Oba kyetaaga mujja mu ngoye oba kimukube kati. Nze mbasabye ennaku bbiri olwali Lwokusatu Olwokuna n'Olwokutaano we naddira mu mukube. Buli kimu kye mwagala mukimukole. Sente zaffe za mwamusolo. Abaana ffe kibajja mu Uganda teri mirimu. Sente zandibadde zikola amakolero ofuna mu mimba kolebwa okufiira Saudi Arabia wadde oba Dubai. Bano bennyini bazibba kati mubakube. Mpaka kuwulira bubi. Mpaka kuwulira bulumi kugumba oba busomi okuyiika. Mubakube. Singa twafuna obukulembeze obupya bana abasajja sente baazirya ne balya Victoria ffe mutojja kuti sente bazirya. Mubakube. Mubakube mpaka kuwulira bubi. Mbakube mpaka kuwulira bulumi kugumba oba kuyiika busomi mu ggumba. Mubakube. Sente zammwe. That is your fucking taxpayers money. Mubakube. Anti bawuza nti babitibwa nga ate babbi. Teri mubbi aweebwa kitiibwa. Bw'oza kibakubbako essimu okuba enduulu. Lwaki bakubbako essimu ogoba omubbi? Era omubbi bamukuba miggo mpaka lwafa. Bamutwala ku poliisi awaayo enguzi n'avaayo. Mbakube. Mukama bankumbire.